Enkya ya leero ebigambo ebibadde ku mimwa gy'Abannayuganda z'ensimbi gavumenti ze yawadde ababaka ba paalamenti okweyiwa mu kapyata. Wabula ababaka be tusobodde okwogera nabo bategeezezza ng'ensimbi ezoogerwako bwe batannazirabako nandiki okuteekebwa kwa kawunta zaabwe. Nze ng'omusinafuna ssente za mmotoka naye neewunyiza bwewuunya okuba nti mpulidde nti waliwo abaazifunye okusooka kujja kuba kupapirira olw'okuba nti paalamenti ekimanyi bulungi nti waliwo ne Munnayuganda yagenda mu kkooti ya ssemateeka ng'asaba nti asooke annyonnyolwe oba ssente z'emmotoka eri ababaka ba paalamenti ziri mu mateeka. Ekyo mukitwale ng'ekiboozibozi omanyi abantu batuteekerako nnyo ababaka bafunye naye tetunnafunayo n'ekikumi naye bwe zinaaba zize era tujja kubagamba kubanga ssente zaaki sente zaffe. Ku nsonga y'emu omwogezi wa Parliament Chris Obore avuddeyo n'ategeeza ng'ababaka bo babawadde ssente. Yesterday our finance department was paying some members of parliament. Wabula tekinnategeerekeka ani abuzaabuza ani ku nsonga y'ensimbi z'ababaka nanti omwogezi wa Parliament alemeddeko nga bwe bakasasula obuwumbi 43 ku 64 obwetaagibwa ng'okusasula bakukoze mu bitundutundu. Minister of Finance had already agreed that they would have the money released by October. And we're already in October. So the members of parliament have been asking about those vehicles. The commission decided now that since we don't have all the money, we can start paying MPs in the batches. So what we have started is the process of paying. Some MPs will get maybe from yesterday's payment, then others will come maybe next week, like that. And instead of waiting for money to come in one batch, that is the process. So you are bound to see some members saying they have not seen the money. Definitely not all of them are going to get at once because the money is not there at once. Ebyo biri mu mawulire byanjwanjwa. Nva mu banka tinafuna ssente ezo. Akaunti z'ababaka tekuli ssente. Bannamawulire gye bakijje sinkimanyiyo gye bakijje. N'ekifo accountant anaba kusupplyinga ssente ezo ku accounts zaffe. Kati tuyinza kubeera okugamba tufunye ssente. Era singa tufunye ssente twandibadde mu bondi za mmotoka nga tugula mmotoka nga tugenda mu byalo. Gye buvuddeko minisitule y'ebyensimbi yawa ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo ensimbi ez'okukozesa wabula ye omwogezi wa minisitule eno Jim Mugunga ategeezezza nga bwe batannabaako nsimbi ze bawa paalamenti ku nsonga ya mmotoka z'ababaka. Bwe twali tufulumya ssente ezo ze twaweereza ebitongole bya gavumenti byonna ne paalamenti nga mweri tetwateekamu ssente za kugula mmotoka kubanga twali tetuzirina era zaali zimaze kuyisibwa mu mbalirira. Ssente zaafulumizibwa za kukola mirimu mirala egya paalamenti. N'olw'ensonga eyo si kituufu okugamba mbu Ministry of Finance yawaddeyo ssente ezo. Naye tekitegeeza mbu paalamenti y'okuwaayo teyina bweyinza kutetenkanyamu byerina kusobola kusalawo nti nno eyagala kugula mmotoka. Bw'eba bwetyo yasazeewo ekyo balina emitendera gye bayitamu okukikola era kyemmanyi bakikoze nga bayita mu mitendera egyo. Ekintu ekyo si kyaffe naye kya Parliament era tukirekera bo ne bakikola batyo. Parliament okusalawo okusasula ababaka ensimbi z'emmotoka mu bitundutundu kiddiridde puleesa ebadde eteekebwako ababaka abatalina ntambula za nkalakalira. The clerk is not sleeping. The speaker is not sleeping. MPs are saying, give us our transport. And for heaven's sake, they are duly elected members of parliament. I don't think there is any constituency which says, don't give our MP a car. Stephen Turgargayo, Kingdom TV. I'm Malindirire. This is Kingdom TV.